ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 So Prophet alina budde butubuulirira. Yalese bubaka. Yalinga pipe. Ereeta alina pipes netwala aleeta nazzaayo ge mafuta ge era mulimu obugagga bwe naye atera ne mu Bible omwobiraba kye bayita okulagula. sajja ajjanga n'agamba kino kuba Katonda alaba nti akabenje kajja kujja basi ejja kuba n'agamba nabbi genda olagule abantu abo temulinnya mmotoka eyo. Kati gundi yali ki? Ani? Yona yali mubuulizi wa njiri. Niye ndaba nga bamutumye. Anti bamutuma okubuulira enjiri. Okwenenya. Bamutuma kulabula oba tebamugamba kulabula. Alabula kulabula bulabuzi. Ogwo tegwali kutuusayo mubaka. Ogenda kufa. Nawoga bannange Yesu musungu wavu mugenda kufa. Oyo alabula. Si kye kyali kimutumiddwa. Yabagamba mukyuke. So ye ekyali kimutumiddwa mukyusa si kubawa message naye kubagamba naye mukyuke. Yali alina kuba message. Singa yali kuba message okuba kye kyamuli mu intention ye. Yagala kuba buwi eya Mukama ngenda kubookya. Yagala bafe. Abalekaawo. Naye alayo obusungu. Naye nga Katonda bwe yali atuma Yona Ninevi yali amutuma abuulire era yamugamba eno kuva Yona essuulemu Yona essuula 2 tigenda okibuulirire. Omuntu akubuulirira kwa n'amagezi agakyuka. So omulimu gwa Yona tegwali kutuusa message. Gwali kugenda genda obabuulire. Mukama ngambye bino na bino naye abwena advice. Prophet alina buddo. Kati prophecy yayogera kya Mukama. Mukama agambye wenda fa. Teekateeka ennyumba kuba ogenda kufa. Talina solution 2 jakuwa ye n'agenda. We wasaba Mukama n'agamba akongeddeyo emyaka eradda. Mukama ngambye nti prophet aleeta nazzaayo wa Katonda era Katonda asobola okuddamu n'amutuma. Lwaki abalokole b'ebiseera bino bakyusa ebigambo? That's why beetomera. Olina aba mu office etali yiye oba n'awulira nga pasita ekifo kyakiruddemu n'alaba oba tekikola afuka bishop. Naye kakati ate bishop bivaawo. Bishop tekiri wano, tekiri ku biro bitano. Tukijja. Singa twogera ku bishop. Bishop zibanga ranka. Ani azigaba? Baana b'abantu. Andi nze nasooka kuwulira omuntu omu ye pasita. Mu biseera bw'omuwuliriramu. Ngenda owulira ye kati ye bishop. Akati wuliriza. Ngenda owulira kati agasseeko ye dokita. Babijjawa. Those are honors given by men. According bagamba nti osavinze nnyo Mukama. Natandika weza fe tuba God is word. International church. Singa ndandika God is word. Neziva munze nga nyingi. Olunga abantu akinga ndi bishop. Kitegeeza omulabirizi. Overseer wezo zonna. Bishop abanga overseer. Bishop utegeeza nti ovuddemu bingi. Osegedde. So naye nga Katonda yakwita oli pastor. Kale sisobola bigaana nti bannange ebyo nedda. Bw'okigaana weera and good. Nze Katonda yampitira kino. Tekiina buzibu. Era oba ku kitu kye kituufu. Kubanga nabali ekimu eky'ekkumi bajja kireeta gy'oli abavuddemu ggwe. Kuba ggwe pastor waabwe. Gwe mentalinga. Bakireeta gy'oli. Naye gwe nga teweetuumye kiki? Kuba teri yerabira muzadde, omuzadde aba muki? Muzadde teyetaaga kwetekako bintu nti nze nkuzaala. Eyo nga buli walaga oyo Sami nze amuzaala. Bagamba yiyi omwana yamubba bubbi. Tamwekakasa. Amwesibako yesiba ku mwana. So kati bishop kitegeeza nti
oli mulabirizi ovuddemu obuweereza era nvuddemu eyeeno kendo tulina egindi waliwo abataakyettekako ne beeyita dokita nakyo kitegeeza ebyo basajja bakanga ne bamwanjula ono ye dokita Yesu yennyini Kristo yandibadde bishopu yandibadde dokita omuntu n'akolera obuweereza emyaka 3 ne busigala nga nakati bukyayimiridde 3.5 otegedde kati oyo asukka ku bitiibwa byonna naye yasigala agamba omwana w'omuntu talina waasula kakati ebyo bijja tulemesa eggulu. Okimanyi Yesu naye njagala kusomera kano okubikulirwa essula 1:8 okulaga nti ono waffe takyuka. Wagamba nze ndi Alufa ne Omega bw'ayogera Mukama Katonda abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo omuyinza w'ebintu byonna. Nze ndi Alufa kitegeeza abaawo eyabaawo era ajja okukola ki okubaawo. Kati bwe yali ayita koolo ng'ayita abaweereza takyuka. Mukama takyuka lwa excitement. Mukama takyuka lwa popular nti abantu bangi popularity kakati ayagala bamuwaane. Katonda talina maalo. Waliwo boolaba Katonda yayogeza maalo. Katonda talina maalo. Talina kukyamuka. Abaana abayimbye nnyo nono never. Agambe bwe yali bwali era bwaliba. Oyo Katonda ffe omutegedde bw'ayogera Mukama. Okay. Kale atulina sidda munaku atugezaako nage tugenda batukola wano tukita batwasita tugira wano na wali. Nze njagala nnyo okusomesa abaweereza era bwe tufunangayo chance kubanga abantu abangi abalala bato spiritually they have zeal to serve naye babuziddwa. Oli alowooza wakeera ku makya n'alootayo akalooto n'agira ki enkya n'alowooza kijja kuba kijjanga buli kiseera n'alowooza nti waba yasabye katugeze yasabidde Sami nebikola n'amuyamba ne bikola Sami n'awona enkya alowooza atandise kubuulira waba yalina ke yayogeddeyo kati waliwo kagambe waliwo kano mbolo kati afuuse prophet. Omwana yansanga eyo omwezi embudde nnyo enjiri ku kkubo ne mugamba nno mbuulira enjiri nagamba okyali ku eyo levo nga balaba tolinnya. So kale akakati so kitegeeza twetumiikiriza twagala omuyambako mangu Katonda twagala omuyambako tumukolere naye oba tokintumye nja kukikola olw'okubanga kiri kyogambye nti paasita kyekiwulikika ennyo mwe basobola okufunira ku by'ensi n'erinnya okubuna n'erinnya beetumiikiriza ne bava mu ofiisi zaabwe bafuna eri ennyongeza ey'ensi eno okategedde kubanga balaba obubuulizi bw'enjiri tebukola nnyo bakuyisaamu amaaso ku bulaba bwabwe okulaba kwabwe naye teri muntu wa bbeeyi ng'omubuulizi w'enjiri oyo yagasa Katonda amuvubira. Omulimu gw'omubuulizi w'enjiri kuleeta yaleeta kuvuba pasita tavuba wabula omubuulizi w'enjiri aleeta emisege abaleeta nga we bali tafaayo y'omulimu gwe gwa persuading abadde ali mu bibye n'amutuusa. Era omubuulizi w'enjiri yeetaaga respect. Kati wamutuusa amuleka awo yamuleese mu kkanisa. Kakati bw'asanga ate gwe gwamuleetedde oli apooso ate nga wagamba oli pasita naye ng'embuuliza zo zonna za mutume omanyi lwaki ogwo omusege gudduka ne guddayo omwana agenda otuuka nga muli bakambwe nnyo agidde mu minize mumugambiddewo wano tebikola genda agamba tekigenda kusoboka. Omusajja azanywa bbiya we
sigala anywa pakiti z'ennya mifo ky'omubudaabuda ng'omusumba agende ng'akendeeza agende ku 2 agende ku 1 kakati abantu bwe mbasomesa ekyo bagamba naffe Katonda ayogera naffe bwe kiri ayogera nammwe naye how so briefly nga tubigira ngende ku kirala tuddeko ku kirala emigaso tugigire mpola mpola omubulizi w'enjiri evangelist ogwe kusoosinga kati tukatubanyonyole kuvuba omuntu amuleetanga waali omulimu gwe kusikiriza abantu bajje mu kkanisa kyekino ekya Makko essuula emu Yesu ng'ayita Peetero ayita Yakobo ayita Yokaana ayita ne Andereya muganda wa Simoni Peetero yabagamba mujje muyite nange ndibafuula abavubi baaba. Amiina. Kati we batuuka mu kkanisa bano be baleese omusumba yabaaniriza butereevu n'abalaga ekiro ebirungi n'abalaga okubaagaza kyakyo babudaabuda nomatta kinaatwala bbanga ki era omusumba aba tanyiiga omusumba teyeetamwa ne bwakubuulira n'akusanga mu kkoona ng'onywa sigala ng'ava mubuulira takuvuma kamusabire. Kati omwo mu kkanisa ono wajja obeeramu mwe muli n'abasomesa b'ekigambo batica abasomesa bano ne bakola omulimu ogwabwe ono akyuka yekka butiriivu eyalagidde mu minnya alaba aswala omusomesa tagwako mafuta malala is a teacher si musumba yakunnyonnyola kigambo olaba abamu bafuna ne maaka ebanga kiraasi era bwe bawa saavisi omusomesa oyo azenga mubbi alina okutegeera nabe nalaba babawa ne homework kati nimbe kati tubanyonyodde abo nyina be nalaba evangelist aleese musumba abuda musomesa asomesa prophet yawo tayina wa y'omulimu gwe ne wamala emyaka singa anaafuna message kwona ze ajja kugireeta azenga malaaya weerabanga malaaya naye enkya mukama anza okutuma egindi ogwe guwedde kakati obuzibu bwe tulina obumanyi kati tusigaze omutume tugenda kujja ku mutume tuyina ba prophet nga be bakola byonna anti ekkanisa tesobola kuproducinga baweereza tuyina apooso yabuulira ye head ne kano kakulu apostle prophet teacher tosobola kubeera ani omulala evangelist tosobola kubeera head wa buweereza oyogedde bulungi koyagale kogaane mwe muyinza obyetuuma naye okusinziira wano bitagala you can't be kubanga kiri godly made kya mukama kati goyagala obeera ate head tekisoboka kubanga amafuta gali obugumiikiriza okuwumbawumba n'olaba omusajja ngabba ebiweebwayo mu nsawo yo n'omutegeera buli oluva ku crusade azitoolamu era Yesu agamba ti bwe yabayita yeetiramu ne sitaani Yesu ova ku muntu amanyi nti ono ajja kundyamu olukwe n'amulekaawo waliwo wano eyeeyita omusumba mukama ansonyiwe simanyi wa musumba oba nedda sinza asalawo yewe yategeerako nti gundi alabika ajja wano ebigambo n'abitwala egundi yakeera ku microphone awulidde rumors era yamugoba n'amwogera ebigambo weebiti naye nga gwayogerera bakoze naye kumpa emyaka emeka ena era baayawukana naye mu abo boyogeredde mbwe bamu ab'amagezi bagamba olaba bali bya myaka 4 barasinze bwati ate ffe
kati abamu bwe bagendera kati twetuma kati gundi ajirawa omutume waliwo batunyonnyola omutume muye omutume amafuta ge galofaanamu ag'ombuzi w'enjiri naye okuba ag'omutume maneneko omutume akola zi crusade omutume asobola okugenda ekatakwi n'atandikayo obuweereza naye bw'amalayo akaseera katono n'abuta kubayinza omulimu gwe kubuteekawo kubanga ajja kutandika eri kigejje ate si mafuta ge akite so omutume mutambuze tabeera na siteegi tayagala kulaba kifo kitaliimu Yesu noonya asaggula omutume ya aposo mu Luganda mu luzungu ya aposo tulina ba aposo abalina obuweereza kantako kategedde bo tebavaawo kati ezo ze era omu ku bo gwe nabuuza ne mubuuza naye kati bw'ani akusumba n'abuzaabuza n'abasumba bangi obulamu bwe bubaamu nnyo enjiri crusade ng'ate nze pasita waawali oba byeyita lwa biweebwayo n'ebimu eby'ekkumi n'ebirala byonna bijje kubanga omusumba alina tayito ye endala omusumba kubanga kabona omusumba obudde bwonna abulowooleza ku kkanisa muleevi atuula awo ate n'olwokuba muleevi gwe musumbayo togamba musijja kukola ate otugenda tutuukawo tugamba sidda mu nnaku yagambye tuli baleevi nedda tufune obukeeka tutuule baleete so kitegeeza tulina kwetereeza tulina kutegeera kye tuli oba bakubuuza do you know who you are? That is a big question. Mu Katonda omanyi ky'oli mu Katonda nga yagamba limuweereza manyi nze sitya tukirya mu saidi yakusaba manyi kyendi nedda omanyi ky'oli omanyi omulimu gwo you know your purpose mu bulokole omanyi ky'oliba bano abantu olaba betugambye mu buzibu enjiri baleeta mwe mujjira abo kategole ze tumenye naye tebabimanyi tebannakyuka so ekkanisa etaliimu obwo obutaano eba tejjudde bamu byayo eba tejjudde kubanga buli akizuula afuluma kuba kibaati kubanga buli akizuula afuluma kugamba nange ndi pasita lwaki togamba kati ojja olaba ekkanisa ezigamba nti nabbi gwe mu Uganda muno kale mw'osinziira njagala nnyo njogere ku Uganda oli n'agamba ekkanisa ya nabbi gundi endoto ky'olya ekkanisa etiisa kyokka nga Yesu gwe boogerayo kubanga nabbi lwaki batukesa ne bafa Katonda eyabayita ayogera lwa nsonga tayogera ate kyembuuziza n'onsekerera nti mu butuufu nabbi si ye prophet buli sande Katonda yakutumye biki ebyo ayogera buli sande sina buli sande abamu bakola lwakusatu ne bagirera ku sande obuulira biki ebyo message kyeyo Katonda gyakuwa kyekibayisa ab'obulimba atuuka n'atandika okugattagatta abantu alina obbawa message Katonda tannamuwa aluddewo kubanga ye ge mafuta agamulimu eggulu egamuwa kakati awo kambuuzaawo wennyini baprofeti mbalaba social media okwo bapredicting ebintu by'ensi. I'll give you an example. Nina gwenda byawo we nalaba nnyo ku TikTok edda najja n'abagamba Uganda is going to play with the waliwo empira egyaliwo that one let me see Uganda will win 1-0 abantu ne baleekaana kubanga nagamba no let me give it 2 nakyusa let me give it 2-0 and simanyi surprisingly nekiba n'owulira aba predictinga Man U Arsenal n'owulira aba predictinga bya nsi nakati now ate watugambye prophet yoyo omuntu
awo obunnabbi ne buba onaaba ki oyayogera ebitaliyo nedda nga ayogedde agira byansi tebirimu Katonda naye nga biba. Nze Katonda omuweereza wa Katonda omutuufu nnabbi ateekeddwa okukola ebintu nga birimu yamutuma nga Katonda abirimu. Osobola okubyogera ekintu ekyo ne kiba kuba yakuwa ekirabo teyejjusa n'olagula ne kiba naye nga it is not God Katonda nga si yakikugambye naye osobola okyogera ne kiba kuba gali amafuta gali ku ggwe era osigala oli prophet mugamba n'abakulaba bukyamu mafuta go eri bano abakulaba oli ki kigalo kubanga oyogedde kye baagala ati ne kikola olw'amafuta agakuli naye eri Katonda eyakugamba omulimu gye gyakutuma tejjo mirala okiwulidde kuba kati obuweereza buno Mukama bwabukutuwa tayejjusa teyeenenya tabutwala okola vulugu wenna n'akulinda lw'oliva mu mubiri esebo kati ate abatuwa obunnabbi ne butatuukirira kwakati ndabye bangi lambirinze naddala mu kalulu ke tugendamu ndabye bangi abawadde obunnabbi ekibuuzo Katonda mulimba tabanko mulimba era byanko bye bigamba ayogedde n'okukola talikola kibuuzo kiri mu Bayibuli ayina okukola kaakati bw'abanga talimba tulinde kitegeeza byoyogedde ate teyejjusa eyo excitement naye tetunnagiraba anti ŋŋamba singa tebiba so senga teyeba kitegeeza tukulabirawo nti gwe mootapinga walala si waggulu wakato baprofeti abalungi tulinze omulimo gwa Katonda toguyingizaamu nsi awo wembadde njagala omunnyonnyole weewo kubanga nze baprofeti bedda bensoma mu Bayibuli baagambanga Katonda agambye Katonda ngamba mukole kino Katonda agamba kino kubanga laba omuwala ebyakati sibirabamu Katonda laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto so aliba tekiri present tekiriwo saawe kiri mu future naye aliba olubuto ono n'asirika n'afa n'okufa ne wayita emirembe 7 omuwala n'alabika mu kyalo ky'e Nazaaleesi ali olubuto oyo gwe bayita nabbi alagula ebinaatera okubaawo awo nabbi alagula ebyaliwo obajjukiza nabbi alagula ebiribaawo naye byonna biba byali bya godly bya Katonda kati bw'oleeta ensi n'ogiteeka mu kirabo kino ekya Katonda ojja kukikozesa in a bad way okategedde n'osanyusa abantu naye nga Katonda tabirimu so kitegeeza prophet osobola okwogera ebintu era ne bituukira naye nga Katonda tabirimu kati gwe Arsenal y'okubwa Man U Katonda akimuyambirawo abaana ba Beti baali batandise nga tebasiba kapapula nga tannayogera abayagayaga bonna naye paka balinze profit abagole weyayogera ne kitakola ne badduka n'akubisa abaana Beti Katonda Man U Arsenal tekira kuba nnyo Man U ne Katonda abiriwa tugende wa prophet ayogera ki okumanya Katonda muzibu Kiisi yali taata wa Sawulo endogoyi ze bwe zibula atuma Sawulo ne omuddu bazinoonye era omulabi bamutanga mulabi nabbi babuuza tumutwale eki nabbi talagula nga toyina kyomuwadde era boza emmere tuweddeko tukole tutya namuga omuddu yagamba Sawulo ninamu wano kati tugende Nindako nabbi talagula atoyina kyo nabbi omutuufu
tamala googera. Amala kulya kitole. Amala kulya mu nnyumba yo. Ne Isaaka agamba Esawu, genda onjigire. Ondekere onteeketeekere. Ndye nzikuwa omukisa. Omukisa guva mu kamwa kano. Naye baagubba. Anti eri yagubba era ayita mu kumuwa mmere. Ye yayangu. Era yamubuuza tosigazzaawo nti olya nzikusizza nnyo bwonna guweddewo. Naye pozi wabula gwesigazzaawo. Mama ono yali awuliriza. Yali ku lusebero enju wano mu kkoona. Nadduka ewo. Tolaba kibi nnyo okubeera awaka nga buli omwana n'omwana gwayagala okusa. Maama yawulira taata agamba omwana we gwayagala. Genda ondeetera akantu ndye. Genda onjigire mu maanyi go muntu yozo. Gamba mama oyagala kuwa oli. Ebyoli biri mu ttale. Zembuzi ziri waka. Nawana akabuzi n'ali tagwayagala. Kibi nnyo abazadde okuba ngo nze njagala ono ojja kulya ebirala. Ajja wanyisa. Sajja agenda ogguluba akomyewo akooya akaleese. Amwasiye gwe gwe nawadde. Ng'oli ali mu bibajjagalo. Pozi yali talaba. Talaba amaaso ganyiiba. Bambi. N'akola ate yamutega omukono yakwata wali byoya by'embuzi. Sasa obufere bwava dda. Gwe yali amanyi gwayagala ow'omukisa ayine ebyoya ku mubiri. Kuba yamulaba nga kuva buto amaaso gaziba akadde. Era yamufiiringa nga n'amukwatako n'alera. Kati wano wakwata Yakobo bwe baamusiba buli ewali space. Kati olwayisangawo bw'ati. Gombe basibyeko bwoya bwa mbuzi. Ayisaako bw'ati. N'agamba eddoboozi lya Yakobo kale nate mpulira Esawu. Esawu omukisa yagutwala. Kale empandye n'alyoka amugonnomolako blessing. So kyenga nti nabbi amafuta go tegaliiko ebyo. Amafuta gakola kuba ono yakola principle yakola ennono. Ono kyeyali ayagala. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kati bwe tuddali mbadde nakendeeta nti Sawulo yagenda abuuza ndogoyi ebyensi naye ate nga Katonda alina kyayagala ekinene okusinga ku ndogoyi kuba endogoyi zaali za kiisi Sawulo tafunamu. Omuddu n'amubuuza tumuwe eki nti ninawo ekintu ne bagenda baamala omuwa kati nno n'amwongerayo era nkulaga yamwongerayo eri bannabbi abalala. Ojja basanga batudde mu muti bajja kulagulako bino baamala mulagudde kuba kabaka. Kitegeeza ebya Katonda bisuka ku byensi. Pulaani yesuka ku ndogoyi. Kati nabbi alina okuleeta eddoboozi lya Mukama era yamugamba
ojja mulaba ng'ajja musajja anyirira mugogoofu alabika bulungi okiwulira mbu Sawulo yali alabika buki bulungi nga Katonda yayogera dda ono atandika olugendo lwedde olulimu God so bw'olagula za seno zo olinga nabbi w'ekibanda ebyo tebigasa Katonda olagula muyimbi waatya tulina omuyimbi agenda okufa akati ebyo ebirabo ekitabo kya Katonda kikyusizza kyekibasa bannabbi baaki obulimba naye ekireeta ebyo byonna byonna yeetaba mu nsi ekitabo kya Katonda n'akijungulula ekyokubiri teyalina waka nabbi omutuufu osobola okuba nga bakusumba naye nga boolagulako bali awo mu kyaki abalala Mukama akutuma gye bali kale kati Samikege Manyaga tuli ku Unique Media sidda munako gwe tuli naye tubadde oba nkiyite kusomesa tuyinza okuba tubyogera tuti kubanga mwamanyiira ababino byogerako balina kuba nga bakankana bakanga bambadde amasuuti basibye amataayi baggumidde munatusona tetugumidde then discussion esooka oyongerayo mu comments awo wansi naye nga totyoboola tovuma owemula naye okubaako kyoteesa oba kyowabula it is very okay tukiwerokaminga akati njala twogere ku kintu ky'obulokozi salvation lwaki nkireese nti nze nno nga ye nagambye discussion eno ya wano nawali nyina kyendaba ekigenda maaso mu nsi eno abamu batandise kiyita mbu revival kudda bujja naye nga wensoma wano ebimu sikola ki byeboogera bibenfasizing ennyo tuli mu nsi nga waliwo abaweereza sijja bayita abaweereza baaki naye baweereza ba Katonda kambawe ekitiibwa kyabwe abatandise okuzimba ekifaananyi nti omuntu agenda mu ggulu omuntu ali ku Katonda omutuufu omuntu ali waati ayina kuba ng'afaanana waati oba ontegeera kati ne bakizimba in the sense nti oli akubako bukubi maaso waati agwe sidda munako oli waggeyeeno okitegedde kati obulokozi nga tuli mu Bible ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.